baloze wamma weebala omponyeza ebitagambika simanyi kyempulira mulinga naawe kyolina wabula nsiimye bangi banjogeddeko nenja nswalukamba oluzaalo lwansala olw'emyaka gye mumala emingi nga temunnambula okuva lwe naziika munnammwe oli gwe bajja eri entenjeru nalaba muli mu bukukulu nendowooza lwaki buli bwe gutyo muliraano awaliggo yaŋŋamba wowe tabaana kyabanyiiza munnange nyaabo muleka n'otala n'olumba okulwabizaawo nakyo kyamponya byali nsumbuye ani yalirugulidde ente ku bintu ebyekanamye bwe biti olunaku luno olwaleero ndi ne Ssaalongo Kankaka owa Media Choice badde ndowooza njagala kuweza myezi 2 okuva lwe twagenda mu America badde n'akaseera nga simulabalaba naye leero nziza okumulaba kyanambuuza kye ŋŋenda okubanyumiza naye basebo bana Media Choice mukulikeeyo mu America natambula nalaba Bulaaya naliko e Boston California naliko cause Boston ye Massachusetts naye kimanyi ekigambo ekyo kitawaanya n'abali e Boston ekyogera era balina akagambo akatono ke basalamu kati essaza eryo naye nga lyesaza erisinga okubeera eddungi mu America abantu balyagala nnyo liri kiragala nnyo ddungi nnyo bwe twavaawo ne twolekera Texas ne tugenda e Texas nendaba ebintu ebiri e Texas naye ng'era Boston yasingako nalaba ebintu bingi nnyo mu America era natunuulira ebintu bingi byesobola nakunnyonnyola bantu naye bwe natuuka mu America waliyo ekyalo kye bayita Which City ekyalo ekyo nakigendako waliyo museum nagigendamu naye museum eyo nga booleka nga balaga nti mu Which City omwo abantu bakozesanga eddagala ly'ekinnansi nga bakozesa obuwangwa n'ennono ne batuuka okubasalira emisango gy'okufa mu mwaka gwa 1624 naye bagenda okutuuka mu 1735 ate nga be baali bayita abalogo babakoze mu museum era ne babalekera ekyalo kyabwe nalabira ddala abantu abalagula abakebera mu ngalo abalagula abalina omwesa abalina lubaale era bwe natuukayo nange ne nfuula kamulaguzi kale no bannayuganda nze kyenjagala okubategeeza basebo ne banyabo nti kirungi nnyo omuntu okudda ku buwangwa bwe olaba n'abazungu bakyali ku buwangwa bwabwe America y'ensi abaatuula ne bagatta ensi 54 ne bakolamu America emu kati ezo ze bayita states mu states ezo natuukako mu states 9 nenzeetegereza nendaba ebintu bingi nina ebintu bye nalaba mu America ng'abantu baffe bannayuganda abagenda e Bulaaya bakola emirimu mingi nnyo era emirimu gye giri naye abantu bali oluusi babonaabona oluusi badaagana oluusi balina ebintu bingi ebibatulugunya naddala ekintu kye nasinga okulaba ekibatulugunya ye lubaale waabwe abantu empewo zibatawanya okamala ekintu kyotasobola nakunnyonnyola lwaki empewo zibatawanya mu ntawanya efaanana bwetyo kubanga tibalina bantu beboogera nabo baali agadde okulinnyonnyonya okuddako ewaabwe oluusi baba tibasobola baali agadde okubaako ebintu bye bakola kati abaana bonna be bazaalidde eri jjukira omuntu okuva wano afukamira mu kiggwa omuntu okwetooloola okutuukayo amala genda n'asaba mukisa nasanga abasajja 3 e Boston e Texas waliyo olukuŋŋaana lwayona bajja ne bafukamira mu maaso gange 3 nga bakadde omu bwe yafukamira mu maaso gange niŋŋamba muze yagamba kyali myaka nga 65 naga nze Rubowa mugamba ono nze namuleeta wano yankweka wano tuyambe otutwala otuzzeeyo abaana be bonna nze mbasemba mazzeewo niŋŋamba kabaka n'abazungu tuli mu bantu wakati mba ndi awo omulala najja agwa mbigere byange nze Kasajja omulala najja laga nti nze Mukasa oyo baali balemeddwa n'okumuzaala ne muwa ssente zange
abantu balinga lubaala abaluma nga balina ebizibu kale ebintu bingi kati gwe bw'otunulira abantu abakulu bwe batyo ate abaana baabwe bonna be bazaaliddeyo bali mu mbeera efaanana etya nalaba ebintu bingi nendaba abantu abakoze ssente era nalaba nti omuntu asobola okukwata ssente ze n'agula ekizimbe mu Amerika kisoboka bulungi era nalaba nti omuntu asobola okuva wano n'atambula n'agenda mu Amerika n'abaako ebintu byasobola okukola nga ye kale no basebo ne banyabo nti abatambudde eggwanga liri number 1 baateekateeka ennyumba ebizimbe byayo bifaanana baateekateeka emmotoka ze balina okuvuga zeezo kompyuta ze balina okukwata zeezo buli kintu kyonna Amerika teriimu kkolero wabula kye nalaba eri saalaba ekereziya saalaba mizikiti saalaba makanisa era nawulira nga bagamba nti obulokole buva mu Amerika naye saalaba kanisa saalabayo wabula ne ekereziya ze nalaba ekereziya e Boston nkadde nnyo ate nagezaako olunaku olw'Essande ngende mu ekereziya eyo ng'era mulimu abaddugavu batono nnyo saalabamu na muzungu yenna kakati abantu bali bategeera obuwangwa bwabwe nalaba ennyanja eya Boston nga abantu bagikuŋŋaaniddeko naye nga si yeno yaffe eyeruzira gye bayiwamu kasasiro gye bayiwamu ebikebe bazimbyeko amayumba gagyetoolodde naye amazzi mayonjo ne bwogagwamu balubira gye bakujja okujjayo toyinza nakumanya nendaba ebintu byabwe babiteekateeka bulungi nga bakuuma obuwangwa bwabwe nalaba ebibira mu Amerika ebibira noyita ku kkubo litwala emmotoka 8 oba 12 makkati kibira ng'ate liri eriza litwala emmotoka 8 oba 12 makkati kibira tibakwata ku muti nalaba ebintu bingi bye nalabayo era bannabulaaya abali bulaaya muli bulungi abantu mwatwaniriza mu Amerika waliwo muwala waffe ali awo e Boston ne bbaawe waliwo Munnayuganda muvawala kati ye ssentebe w'Abannayuganda mu Amerika era we nategeerera nti mu Amerika waliyo abantu Bannayuganda 15,000 egimanyiddwa nga Bannayuganda bava wano 15,000 kakati tulina abantu bangi ku bukadde 45 15,000 nga gwe wasobola okuyitamu abo n'ogenda mu nsi eyo si nnyangu bannaye mwebale nnyo mwebale kubeerayo waliyo omwana mulenzi gwe bayita Serwanga yakolanga ku NTV Serwanga yatwaniriza nnyo Peter Serwanga yatuyisa bulungi Mere Flavia Namulindwa yatuyisa bulungi nnyo twaliyo abantu bangi ab'enjawulo naye bwe twatambula bagamba nti okutambula kulaba okudda kunyumya ye ate obamba nyumizizaako embozi ya Amerika kati munjagazaaki naliyo ewammwe mwandaba tukusanyukidde nnyo era tukwaniriza nnyo n'omulundi omulala ku mikutu gy'obuwangwa eno Ssaabakabona Jjumba Lubo aligaweesa tutumiddeko nnyo Pulezidenti General w'abasawo b'ekinnansi Senga Kulannama aligaweesa era mwebali kuweerera ate mwebali kulabirira ati no abazzukulu bammwe abali eno bo bulijjo abaseera byonna baba bakulinze okubawabula n'okubalambika nandiki simanyi oba waliwo omukisa n'abaasigala wano gw'osobola okuyitiramu bayamba okutuuka mu Amerika ogiwaanye bulungi omuntu yali mweyagaza okugendamu simanyi bakola batya ne beetereza abasawo ne banyabo omuntu yenna asobola okugenda mu Amerika wadde nga si byangu naye bw'oba olaba ng'oyagala kugenda mu byobufuzi katugeze ng'abannamukono oyinza okuba ng'oyagala okugenda mu byobufuzi tulina abakulembeze bangi ababadde mu byobufuzi tulina mukulu Lukooya Mukoome yakolera nnyo disitulikiti ya Mukono kati kitegeeza nti bw'obanga ogenda okubeera omukulembeze ssentebe LC5 tikyalibadde kizibu nnyo okubuuza ku Lukooya Mukoome era bagamba nti former LC5 nti nalaba kwanduluse Nnonga kati omukulembeze agenda okuddawo leero boddawo tayinza butamwebuuzaako waliyo bakansala abali mu Mukono nalaba waliyo omwami bamuyita Faizo Kigongo wa Mukono abadde munabyafuzi nnyo w'amaanyi nnyo Mukono sirowoozaayo kansala ayinza kulowooza kwesimbawo nga tiweebuuziza ku Faizo Kigongo kakati nange
sirowooza nti oyinza okutambula ogende mu America nga nja kuwa akadagala nja kuwa akati nja kukumira ekyoto kya Jjajja America efaanana bweti naye nga ne ku airport tamanyiiko kati kitegeeza nti abantu mwenna abali mu Uganda abaagala okulinnya ku nnyonyi mu mawanga ago ga nnamba emu ndowooza nze muntu mutuufu gwe waaliza okugamba kyevudde nsooka n'empita eri nze muntu mutuufu gwe waaliza ogambe Jjajja empapula bazifuna batya omuntu atambula atya kubanga nina access esobola okutuusa mu America ate gwokimanyi bulungi nti nina visa ya America ya myaka 5 mu passport yange n'omwezi ogw'omukaaga omwaka ogujja ngenda so ne bwoba mu America kati n'ompita saaba kabona eya tiketi hiyo wabula tompeerezeemu wabeere Sonko ne Kovu ntambula ne senga kulanama simuleka mabega kati oyinza okuŋŋamba jangu myaka 5 nga nzijeewa mmwe nga siriko kubuuza ate zijja kuba gyakawerako ng'esatu oba 2 banyongeremu myaka 10 okimanyi nti nina visa ya Canada ya myaka 10 kakati omuntu bw'oba njagala Canada era ogamba waliwo omukyala ali Canada eyo yagambye saaba kabona nesenga kulanama tubalinze wane Canada nange nali mukazi mulokole naye njagala nkwate ku kiremba ekiremba kyekyo ekyambalo ekyobwa saaba kabona kati okwata ku kiremba wansi nange nkusaba nkwekwateko nze ngenda okubasuza wano nina ennyumba nnene nkolaki kakati abantu batwesunga naye nga essaawa yonna kati ate tugendako Dubai tusisinkana abaana b'e Dubai tubabuuzeeko twogereko nabo tugenda kubeerako e Dubai kakati ate mu kaseera ako bwe tuvudde mu America twayongera ne tutambula ne tugendako e Sudan tubadde Sudan waliwo minisita wa Sudan mukwano gwaffe twayise ku Uganda Airline ne tugenda ne tumulabako ne tumubuuzako mbadde situkangako Jjumba naye bwe natuuse e Jjumba nalabye Abasudaani bannange kye nasoose okulaba e Sudan nga buli wempita buli nyumba kuliko sisa bataddeko sisa nga banywa neŋŋamba abadinka bano ne baba bakambwe kati ate nali manyi nti Sudaani y'abadinka abadinka be bali mu bukulembeze naye ssebo waliyo abakyoli balungi balina emitima emirungi boogera bulungi ate n'ekirala kye nalabye nti Abasudaani batandise okusoma bulungi Oluzungu ekibuga kikulira ku sipiidi ya waggulu era Munnayuganda asobola okugenda e Sudaani ng'okyalinamu amaanyi ageeye genda weeye sente zikyaliyo ate mu kibuga mulimu obukuumi wabula nina ebintu bingi bye nalabye e Sudaani nti Abasudaani bakyali ku kalica yaabwe bakyalina ennono yaabwe kubanga nabaddeko bw'onoolaba entambi ze Sudaani ze nabaddemu nawe nagenza okuziika abantu nga bali bwerere bukunya bwe bazina bwe baneetooloola ndi mugenyi neŋŋamba abantu bakyalina kalica yaabwe efaanana bweti omwaka nga gumu oguwedde nawulira Sudaani eyo n'obwakabaka waliwo obwakabaka bwabwe bali bumaze emyaka 10-17 nga tebuliwo era ne batikkira His Majesty Peri Rikito mwaka 2022 gwalimu gwakubiri awo ntegedde bwe wagezaako okuzzaawo ekitiibwa ky'omwana w'omuddugavu tutandise okulaba ku bibala obutereevu myaka 10 obwakabaka baali babugjawo okitegedde bagenda n'okubuzzaawo babuzzaawo ne South Sudan okitegeera kakati South Sudan sebo bantu bali mu nnono era mu bwakabaka obwo kyembadde njagala okunnyonnyola nti ngenda kufunayo okubakyalira mu mwezi gw'omunaana omwaka ogujja tulina appointment ngenda kubeera mu bwakabaka obwo ng'era bw'olaba nti kati Mulangira Wasajja ali mu bwakabaka bwa Ghana gyali gye yagenza okukyala ali ku bugenyi obutongole kakati ennono eno njagala kunyumiza mwami Kankaka naawe atulaba mu kamera mu mitimbagano gyaffe mwenna ennono eno esituse nabadde awo omukulu M.i.S.O Walukagga yabadde alonkinga oluyimba lwe olwa Lubaala Aluma launch yagikoledde wa M.i.S.O Kisemakula M.i.S.O Kisemakula twali ffenna mu America nkukulisaayo wali emakindi ku papazi nalabidde ddala M.i.S.O Walukagga nga ayambadde olubugo ugundi Hassan Nduga nga ayambadde olubugo bamweyana nendaba Nagamanage nga ayambadde olubugo nalabye abantu 7 ku Nsonga bonna bambadde embugo naye abo bonna
tebasobola kumanya nti ago maanyi ga Ssaabakabona. Mbadde ntambula olwaleero nga waliwo omwana ambuuza nanga naye watuula otya n'olowooza okuzaawo ekitiibwa ky'omwana w'omuddugavu ekyo watandika ddi mu mutwe wa kirooto otya? Ne mugamba nti nanti nze ndi mutume eyatumwa Katonda era nasindikibwa Katonda Namugereka okuzaawo ekitiibwa ky'omwana w'omuddugavu. Olwaleero oyinza okutunuulira ekatwawo n'otunuulira n'olaba omukyalo ye yajja naga ngenda kumala ennaku 9 mu kibuga mwali abantu bafukamira n'obukaaya ne Bayibuli na 2,000 ng'ogenda weesabira omukisa. Bassebo ne bannyabo mugende eyo. Obwakabaka bwadda, obuwangwa bwaffe bwadda. Obuwangwa bwaffe si bantu nti be bagenda okuyimirira batubuulira obuwangwa bwaffe. Obuwangwa bwaffe si baani nti baminisita b'obwakabaka bagenda otubulya, wabula kikukakatako ng'omwana w'omuddugavu okuteekako ettaffaali ku buwangwa bwo. Kikukakatako okulabika nti ossaako ettaffaali. Kubanga njagala kubuuza mukulu TMO oba Media Choice, njagala nkubuuze Ssaalongo Kankaka, gw'olowooza nti puroguraamu eno zenkola n'abantu bene bintu bisasulire okunteka mu kamera n'ogintunuzaamu sente, kitegeeza nti ne Kankaka ne SK7 Media ne Nono TV bataddeko ettaffaali okusitula obuwangwa bwaffe. Obuwangwa tosobola busitula ng'oli omu. Olwaleero oyinza okutunula ne weetegereza nti ennyumba ezo za ssubi muzirabye ziriko n'abantu abasereka nga basaaka essubi, naye gwe omwana ava e Makerere olwaleero, gwe omwana asuba e Muyenga, ali mu kikomera e Kololo, ali entebe, gwe omwana yeetolodde wano okyamanyi nti wali ennyumba ez'essubi ng'ovudde ku ze woteeri zino ze bazimbisa obusubi, wakyaliwo ennyumba ez'essubi ezifaanana bwe zityo. Kubanga ennyumba ezo ez'essubi zaasangibwanga mu bifo bya lubiri. Olubiri lutegeeza nti olubibira ebyomuwendo ebiri munda. Essubi eryo litegeeza essuubi nti ddala tulina okuddamu essuubi nga bannayuganda, nga bannansi, nga Abaganda. Era nga waliwo n'enjole gye mukuula ne mugenda okuggira essubi ku ttale oba emisambwa ku ttale oba emisange ne mugijjayo ne muteekako wabula akayole. Nga buli wakika bwajja aleeta enjole y'essubi oba 2 ey'akato n'ewaswa oba ey'abaana abalongo. Enjole ezo n'oziteekako ne baga nti wano wabula akayole, wabula akayole. Waliwo n'ennyumba eya Kabaka Bulamu, eya Kinene Batenda, eya Jjajja waffe Kijoloto gye bayita wabula akataka. Nga ne bw'oba olina amataffaali mutwalo tosobola kugizimbisa mataffaali ezimbisibwa budongo, ng'ate obudongo obwo busambiddwa bantu ba kika. Abantu abo ne bafuna ennyumba eyo gye bayita wabula akataka. Kakati wabula akataka bwe mubanga nti gwe buli wajja n'okubako akataka ne baga nti Kankaka yazimba, ono olujja n'akubako akataka ne baga nti gundi yazimba, kakati Lubaale n'abeera nga tababanja. Naye mwenna kati Lubaale abaluma olw'okuba temugenda ku ttale kujjayo misambwa oba temulina nnyumba za ssubi. Mwazirabanga manju, mwazirabanga mu kitanda munda, mwazirabanga eyo abantu bonna gye bazze nga beekweka nga mulaba ennyumba ezo nga mujja muzeetegereza, mwazirabanga. Naye bwe mwamalanga okuziraba nga timumanyi kyezitegeeza, bassebo ne bannyabo, njagala kunnyonnyolamu abantu b'obuwangwa n'ennono ng'oyina ettegula, oyina ebbaati, osobola okuyiwa ennyumba yonna siraabu nti ogikuuma ewangaale. Essubi tulikozesa si lwa kubulwa ssente zigula mabaati, tulikozesa okuba nga mu kifo ekyo waliwo essuubi. Kakati gwe ayagala okugenda e Bulaaya, ayagala okulinnya ennyonyi, ayagala obufumbo, ayagala omusajja, ekifo kino kye tutuddemu kirimu essuubi. Tikikyakwetaagisa kwogera, olina ky'osuubira, olina ky'osaba, mu kifo kino mulimu essuubi. Lyessubi eryo lyolaba nga tuliteekawo. Ennyumba eri ya muzimu ya musajja mukulu Kaasamitala. Kaasamitala yakongojja Ssewamala. Mukimanyi bulungi mmwe abaliko Kabaka Bulamu, abaliko Kabaka Mukasa, ani atassa Kabaka Bulamu Ssewamala Musoke yamalirwamu ebyensi n'eggulu. Ekifundikwa kye kituula ku kisiikirize kya Ssewamala. Kati osanga omuntu Kabaka Bulamu annuma kinene amanja, njagala okukola bwe nti jangu tutuule ondabe nkunnyonnyole obwa Kinene bwe buliwa, obwa Ssengalamidde bwe buliwa, obwa Ssewamala bwe buliwa, obwa Kabaka Bulamu bwe buliwa, obwa Musoke Ssemunywa ekifa mu nnyanja bwe buliwa, obwa Walusinsi
bwe buliwa kubanga basebo ne banyabo nze nateekebwa ng'era natumibwa myoyo kati nzirayo mu bigambo biri byonna byobadde onnyonnyola mu kitundu eky'Abasudaani ekyaki nti abantu badde ku buwangwa bwabwe ennono kikulu njagala mbabulire nti generation eno eyabizza ebintu bingi by'oyinza okwetegereza fe ababaddeko olaba bwe mukugambye nti njagala kugenda Dubai ngenda genda mu nsi gye bayita Abu Dhabi nina appointment ne kabaka wa Abu Dhabi tugenda kusisinkana naye olowooza abantu abo babeerawo batya bali mu nnono zaabwe ye kale weebuuze mbasisinkana ntya gwali mu Uganda omupita wa sitaani naawe osobola okutula ne kabaka wa Abu Dhabi n'oyogera naye naawe osobola okulinnya ennyonyi ne bagamba nti kati oli mu Amerika naawe osobola omanye abantu baffe wano bagenda ne bakutabula oyo wa sitaani oyo bwati Bujingo yabagamba nti kumwe tewali asobola kuwasa muwala we ne bw'osaba nnyo era muwala we ajja muwa waalinnya kubanga nagenda okwetegereza ebintu bino bizibu tewawulira pasita Bujingo ng'avuma pasita Kayanja emabega eyo naye omanyi lwaki yamuvaako nanti makula ayita Kayanja senga kojja amuyita kojja kakati bw'amuyita kojja gwe tokimanyi nti maama wa makula ye mukadde w'ekkanisa ya Kayanja kati oli yagenda okwanjula yamusanga omukulu atudde ng'ateredde bulungi taddangamu kumuvuma njogera ku Kayanja njogera ku Kakande omanyi ebintu ngamba kojjawomu omanyi ebintu ebyo bizibu nnyo oluusi binnemokootinga okubyogerako kakati waliwo ebintu by'oyinza okusobola nti era olaba bwe yagenda okuwasa bwe beesisinkanayo abakulu n'abakulu omu n'ava ku munne naawe yeeyita endiga ekyo ky'ogenda okukola waliwo ayimirira n'agamba Jjumba alumbye abalokole alumbye abasiraamu basebo ne banyabo si balumbye eno ensi yaffe chance comes once not return again ffe tulina okubabuulira kaninde kanga kambuli ngenda kudda n'ekitundu ekirala mbabulire ekiri mu ggwanga lino nitaaga okwebaza Daktari Wasajja Kiwanuka ku bugenyi bwaliko mu mambuka ga Ggane twagezezaako twadde tumugoberera era alina kifuwaayo eyasooka mu kitundu ekiyitibwa Congo Traditional Area mu mambuka ga Ggana era tumwebaza okukiikirira obuwangwa n'ennono n'akiikirira tourism face ngamba nti omwana w'omudugavu wakuddawo nentunula nga siraba ssuubi naye kaakati obubonero obw'enkukunala bulabise era bamukwasiza n'ebiwandiiko ebitongole bamwambazza n'ebyambalo ebitongole nga kirabika nti ensi y'abajjajja baffe yakununulwa ng'abantu badda mu buwangwa bwabwe tugende mu maaso sebo tumwebaza nnyo era tumwebaliza ddala okukiikirira obulungi Saba kabona tuli mu biseera bya nkuba bantu enkuba egezezzaako kukola ki okutonya bw'otubadde n'akajja wano olina ennyinnyonnyola gy'onnyonnyoddemu obukulu bw'okuzimba ennyumba ezo omuntu yenna abadde tawulira bye mbadde mpulira bye yali etaaze okuwulira nkitegedde ng'ogamba nti si ssente z'amategula ze zibuze naye waliwo omuntu omulala weyeegattira mu kuleetayo enjole y'essubi ennyumba eno n'otagizimba wekka nga bwe baazimba eyakabaka Bulamu wakati emikisa oyagala kugifuna kakaka omuntu wa bulijjo yeegatta atya n'aleetayo enjole y'eki y'essubi n'aleetayo wabula akayole kubanga ewaabwe teriiyo ate oluusi ekitundu ekyo kimubanja omuntu oyo atukubira akasimu bw'amala okutukubira akasimu n'atula enamba yaffe eyitawaawo atagimanye eri 0772623884 oba 0753 0753623884 eyo ey'okukigwa kabonandugwa yagikwata kale no basebo ne banyabo osobola okuleeta akayole n'ogulayo essubi ne tukuteerako ennyumba eyo y'essubi ogiraba mukulu kankaka teggwesa toyina oleetera akayole ne bagaa nti yajjula tewali era omukolo gw'okussaako essubi ffe tuyita abayisi baseresi nga baleeta ssubi bakolako omukolo ogwo ng'ofumba ekijjulo ng'ojjulula embeera eri nga bakuzzaamu essuubi ku mulimu mu makaago mu kutambula era omukisa ssebo weeguli
ogw'okuteekako akayole. Mazima. Waaw. Kyembadde mbuuliza ddala ekyo wano omuntu ali eyo nga bwe watusomesa emabega omuntu abeera mu kafunda k'omu Kampala talina wazimba nnyumba ya jjajjaawe talina bwe yeddaabulula talina wateera ngalo ku bintu bwe biti mu lubiri wano mu kirowooze mukono olowooza omuntu wakujja akole ensonga ezo zonna nga bw'ozoogedde zonna tewaliwo bukizibu na mulundi n'ogutya n'omulundi n'ogumu. Mazima ddala. N'ensonga endala ey'okubiri njagala otunuulira ebiri mu ggwanga. Kitalo nnyo Munnamasaka ow'ekitiibwa yafiiriddwa omwana omu omulenzi gwe yabadde alina bw'ati eyali vice president ow'ekitiibwa Kiwanuka Sekandi. Naye bukedde yakubye omutwe omunene yaga nti omwana w'omukulembeze afudde naye yafudde mwenge. Kwegamba n'otunuulira ekyo kye mwalabye okukola naye ate mu kufa omwenge ate ne bagamba bagenda mukolera ekijjukizo. Ekyo nno nakyo kwegamba si kituufu, tomala kwonoona ate n'okola ekijjukizo. Abakulembeze baffe byakulabirako. Nkugambye byakulabirako. Nkugambye omusajja oyo nange agenda nantabula. Bukedde njagala mwetegereze nti kumbaga tikubula musiiwuufu naye buli woowaayo n'ogamba nti omukulembeze omwana we yafudde tugenda muwa ekijjukizo naye yafudde mwenge. Gweoyagala kutunda mpapula z'amawulire 100 oyagala kutunda intaneti abantu 1,000 naye erinnya ly'oba oyonoonye nalyo libeera zzibu. Wabula abantu bangi balina abaana ababi abatali balungi abatagambwako bwe bakwata ku baana b'abantu abalala kibeera kikulu nnyo naye abaabwe tebaagala boogerako. Kakati ow'ekitiibwa Kiwanuka Sekandi oba kyabadde kituufu ng'omwana anywa omwenge oyinza okuba nga wamubulirako n'alema kubanga ffe tuzaala mibiri tituzaala myoyo tuzaala mubiri naye abazadde mbasaba mubuulirire abaana bammwe muleke okubeera n'obudde obungi. Omwana muleete tumuwe olumanyo, omwana muleete tumukansireko, omwana muleete tumunaazeeko, omwana muleete tumukokooleko, omwana muleete tumusumululeko. Ensi gy'alaga ekanudde amaaso amazibu ennyo ebyogo weebiri n'ebyogero. Osobola okubira senga kulandama n'omuganda naaza ku kyogo ate osobola okuba ng'ozadde omwana ne bamunogera ekyogero. Titukola puroguramu zino bira mupango, tukola puroguramu zino mufunemu. Kakati mubadde mwagala njogerere ba boda nze ndi wa boda mubadde mwagala njogerera ani ba Dr. Mulago nze ndi wa Dr. Mulago. Buli muntu akwate sekita ye okulabika nga tuzaawo obuwangwa bwaffe. Awe nalabidde mu wiki eno yennyini nendaba Jati Kulusumu nebba ng'omwami aga nti asaamuguze yabadde ansaba $2,000,000 kyakoze bwe ndi basebo ne banyabo. Abakazi mwenna basereebu, abakazi mwenna ab'amaanyi mu ggwanga, abakyala mwenna abalina erinnya mu ggwanga, abantu abali e Bulaaya bajja okubawasa okubazanyirako n'okutta ekitiibwa kyammwe. Mutunuulire omubaka wa paalamenti omukyala Judith Babirye gye yakoma nebba era ebintu ebyabatuukako n'embeera yonna eyatuukawo njagala mugitunuulire bulungi kubanga nze siri munnabyabufuzi sirumba wabula njagala okubasomesa. Omusajja ajja kujja kuwase ate future yo yonna. Abaami abava e Bulaaya ne mujja muwase basereebu bamuwase abantu ab'amannya nga Dr. Kulusumu. Pulizi kuuma ekitiibwa kya mukyalawo. Kituufu baakuwaayidde nti omukazi wabadde omugula, kituufu baakuwaayidde tuyinza okukkiriza naye era wabaako kakulu wabaako entandikwa gwe kyogamba nti ffe mwe tuyita mu ggwanga abantu bonna batwagala nti osaba kabona abeere ne senga kulanama naye bakutega ne bakutega n'obuuka. Ezo audio ze mukola ebintu bye muweereza ku masimu weegendereze mukazi gw'ovuga atule mu mmotoka yatuulamu ngaani mbwakunoonya n'atukanoga sente zimpe kola bwoti. Ensi ekanudde amaaso mukuume ebitiibwa by'abakyala bammwe nammwe abakyala mukuume ebitiibwa by'abaami bammwe. Abakazi abalungi ndagala namu tizigwa mu lusuku. Omayinze banzaala Lakai
ate kirungi nawe gye wawasa sibo kiri muko waayo omukulu mukadde Zedi nkubuuzaako n'owekitiibwa Jjajjaffe Kamuswaga naawe nkubuuzaako lwaki njogedde ku Lakai tulina omubaka wa Parliament owa Lakai mukadde Kinyamatama olwaleero ekisanja kigenda kweza emyaka 3 ng'abantu bamaze okubalonda nalabye honarebo zaake ng'ali mu Lakai naye ebigambo byonna byayayogedde siwagira mubaka wa Parliament kuvuma mulala muli bakulembeze kyakulabirako naye waliyo ebintu Jjajja waffe Kinyamatama bukyanga ogenda mu Parliament please wakatuteeseza ebintu bimeka nga bannalakai ku fulo ya Parliament naye okimanyi nti wawanise omukono bayimirize mu kuteesa boogere ku bivume byabadde Lakai basebo ne bannyabo muyina okwetegereza ewaffe Lakai waliwo Lwamagwa waliwo Kochi waliwo Ntantamuche waliwo Byakabanda waliwo Lumbugu waliwo Nojja waliwo ku Biyolo nzemba mu Gombolola ye Kagamba kati Gombolola empya ye Kasankala mu muluka gwe Kasankala eyo ye waffe Jemva waliwo eri ku Kijja ne Balola naye mutunulire enguudo zaffe omubaka njagala otunulire oluguudo oluva Masaka okugenda ku boda kuba mukyala Kinyamatama ali mu first family bwe mba musazeewo okulembera abantu twalina omukulembeze nga bamuyita Lukwago ye yakola amateeka aga 93 aga Parliament Lukwago oyo obukulembeze yatukolera ebintu bingi era yaleeta Danida ye yaleeta ebitongole ebyo byonna ebyakola Lakai project n'ebirala byali bingi kuba n'endwadde zaali nnyingi twalina Maria Mutagamba mukadde Kinyamatama oli muwala muto wadde nkuyise mukadde ova mu first family njagala okutegeeza ebintu bingi by'osobola okulobingira bannalakai ne tulabika nga tudda ku mutindo Saba Kabona member of Parliament wa Moyo mwe abeka Sankala mwe mwateekateeka amatikira ga Kamuswaga yes ag'omulundi oguyise mu kkubo lyerimu ng'ayambuka ku kisaawe Kasankala yayita mu kkubo eryo nga singa teyali Kamuswaga kuba nti yalinayo omukolo yaliyisaamu guleedi naye kakasa nti by'omugamba abimanyi bayita mu bantu nange kennyini namulaba nayogerako naye ndowooza nti nno singa abadde wakukiikirira bulungi ng'ate era ava mu famire esalawo yalibadde ebizibu by'abantu nga bannalakai ate ne ku Parliament naffe n'otuteesezaako naye fe otulaba abava eri ewaffe Kannabulemu abava Ekyotera abava Masaka olaba nti ffe tuyimirira ate twogere nga tulinga abali mu Parliament ekkubo simanyi na Jeffrey Lutaya waayita by the way awaayita w'ababaka Jeffrey Lutaya ayita awo ekkubo erituuka emutukula ku booda oyinza okutambulirawo essaawa 3 lituziiza n'okgenda mu kyalo kati bw'onooteekako kasensero tunaasaba tutya kolansi agenda ku mwalo gwe kasensero nga nali n'ekkubo liremye okukola era tulaajanire President Museveni ng'alinga ataateekawo bakulembeze owekitiibwa Jeffrey Lutaya owekitiibwa Kinyamatama saagala kwogera Minisita Kasolo mwenna mutereeze ekkubo erive mutukula ku booda okutuukira ddala Masaka ku kkumbu tuli bubi bassebo ne bannyabo n'abasangawa wano we ndina okuyita nsiri munnabyafuzi tebannonda na kalulu siina kibiina nti oba kino oba kiri wabula njogera ku ggwanga lyaffe musobole okulongoosa His Excellency agenda okuvaayo okubaako ekintu kyonna kyayogera nga nammwe mulina kye mukoze nsaba mukulukanka ku bubaka buno butuuke kubanga Kinyamatama wayogera naye Jeffrey Lutaya yogera naye balongoose principal agenda naga ndi nja kubalabisa na abantu ne banyiiga naye oluusi ateekawo olupimo olusobola okuwewula okulaga nti luno lupimo oluyinza okulongoosa ki njagala okubulirayo ekintu ekirala ku byobufuzi kubanga bajjagamba nti njogedde Lakai tunuulira Mukono district tuyina obuwumbi bwa $160 World Bank bwewola gavumenti ya Uganda nga bukozesebwa district government ez'ebitundu ku buwumbi obwo Mukono baatu okutukolerako kilometers 10 ez'enguudo nga za kolansi
nga bazikoze mukono naye omanye ekibuga kyaffe we kiba nga batukoleddemu kilometers 10 ez'enguudo naye okimanyi nti Reverend Peter Bakaluba Mukasa akakiiko akalamula abakozi oba akateekerateekera district akakiiko k'abakozi kabeerako abantu 5 abantu bameka 5 Reverend Peter Bakaluba Mukasa alondako abantu bameka 4 naye okimanyi nti bano banne balondako omuntu omu nga bonna banuupu Reverend Peter Bakaluba Mukasa yagenda mu kooti n'akola petition ku muntu omu kubanga bamuwadde omuntu gwe bataagala era sente zo zigenda tuyitako nga bannamukono kati ekyo nakyo kireete bammemba ba parliament oba kireete government president Museveni oba kireete ki omuntu omu tosobola kukkiriziganya naye kubanga ebyobufuzi balansi abantu baffe bano babaagala tubagambe ki bwe mutulaba okubanga lala amatu mutuyita kapa basebo ne bannyabo tubasaba ebitiibwa ebyabaweebwa mu bukulembeze mu bihandling nga bwe birina okubeera nange nga Ssaabakabona w'enzikiza y'obuwangwa n'ennono abajja ewange bayita mu kkubo abajja abava e Kampala bayita mu kkubo abantu abajja we tuli abantu betujjanjaba ba gavumenti bannabyabufuzi muweereze bantu bwe mutuuka mu bukulembeze ebibiina bireke kubatwala nnyo tuyambe abantu baffe mazima okonye ku nsonga ezirumira ddala abantu gwe ng'omukulembeze ate era omuntu atuukirwako abantu amaloboozi gaabwe gatuuse bulungi newankubadde nga bukedde ejajaamya Ssaako n'okunaabula ebitiibwa by'abantu abalina amannya ge bakoleredde emyaka naye si kya buntu bulamu era abantu okukozesa omwenge ennyo si kya buntu bulamu ddala kubanga nagwera ne ministry yawa n'ebyobulamu eguwandiikako katanaweza myaka 18 ate anywedde tovuga era bw'ogunywa ennyo wakwokya kino na kino ekibumba ensigo pancreas okubanga organize z'omunda bw'onywa ennyo omwenge gutta appetite oba tolya kati gutta organizo ez'omunda naddala spirit sezo kubuuza ebibuuzo bibiri ekisooka nga sinatuuka ku biri balumiriza abantu abali mu kibiina kya Ssenga Kulannama abasawo b'ekinnansi yabo beebammo mu kunywa nga bagamba waliwo abatumye bamweyana nekirabika nga ate kwembuulirayo bwe nga Ssaabakabona yayawukana ne bali abalumiriza abasenga Kulannama waliwo abatuma abantu okunywa omwenge njagala okunyonyola mu ngeri y'ebyomwoyo era lumu wambuuzaako wano nombuuza nti omwenge gwo mugukola mutya nenkugamba nti omwenge tugujjanjaba omuntu bw'anywa omwenge abeera addicted kitegeeza nti gutuuka ekiseera nga kitundu ku ye nga bw'aba tanyweddeeko tiyeebaka kati oli omulabi alowooza nti bamweyana ssebo nze nakongojja bamweyana diwe wali onsanze nga akutte ecupa mu ngalo bamweyana bw'aba akutudde ku ggwe n'anywa kale bw'agenda naawe osigala ggwe bamweyana kakati bamweyana bamuwaayiriza kubanga ye akola part time nze ayinza n'okumala emyezi 6 oba omwaka oba omwezi oba mu wiiki nga ninnyako olunaku lumu lwa 6 kakati kale lwaki totamiirayo lumu naye gwe omuntu ne bwakuunyako otamiira ne bw'oyita ku musana oyongera n'otamiira kakati omuntu otuuka n'ofuuka addicted okunywa ennyo omwenge si bino byaba Ssenga Kulannama President General w'abasawo ba Kinnansi si Lubaale si Mizimu si Misambwa si Balongo si Mayembe wabula stress abantu baffe bayisibwa bubi gwokimanyi nti natandika okukola nga ndi wa myaka 12 kati we bampa retirement wa myaka 65 abafirika tutandika okukola nga tuli baana bato kati ku myaka 65 ofa bufi kubanga oba opambana nnyo tituyina soft life kati muyina okugumiikiriza nti eyo embeera mwe tuli ne tukola ebyo ebisoboka ne gavumenti yaffe netuyambako abantu baffe obutabeera disparate siri wa luzungu nnyo simanyi kyekitegeeza naye nkyogedde okuteesa nti nno omuntu ali awo ayaggayagga kakati mu kitundu ekyokuyaggayagga abaana bo bagenda kufiirwa mukyala we agenda kufiirwa ekitundu kyo kigenda kufiirwa kanka kagenda kuweza emyaka 45
mu mwezi gwe 11 ng'ennaku z'omwezi 11 omwaka guno ngenda kuweza emyaka 4 emeka kuba kubalibwa ku 65 kukaddiwa okyatwala emirala 2 ngende ku retirement kati kitegeeza bwe seerwanako ku myaka 45 era ngenda kukola birthday yange ey'emyaka 45 kitegeeza tebagenda kunjiira mazzi kuba nange nanyiniyo njijjukira ya myaka 45 kati emyaka egyo 45 omuntu nkyayinza okukusanga omukazi ne mukuba kabina oba ne mukwata ku bbeere oba ne mukwana senga kula namanaka nti Jjumba bamukemye yakikoze tayagala kitegeeza ekyo mba nkikoze nkola ki ngenderedde nkyayinza okukola ensobi ku myaka 45 kwegamba bagenda okuteekawo okugamba mbu abasoga bategerera ku myaka 45 bapima butereevu nti ago ge makkati g'omwana w'omuntu bw'osomoka emyaka 3 noweza emyaka 4 notuuka myaka 45 kitegeeza buli kyokola oba okitegeera tikiri ku basoga bokka kiri ku muntu yekka naye omuddugavu okuweza emyaka 45 tuzaalanga bumyu naye abakyayina bazaala omwana omu be basinga obungi mu nsi yonna naye bazaala omwana ogwo era bwe bazaala abalongo omu amusasulira emisolo bw'azaala owokubiri bamutta kale naye nga be basinga obungi mu nsi yonna bw'oddako ogenda kusanga bayindi era bazaala abaana 2 era be baddira abakyayina be basinga obungi mu nsi yonna bategeera okwejjanjaba omukyayina awangaala emyaka 225 18 bw'afiira ku myaka 15 laboratory zonna zigwayo okukebera lwaki yafudde naye ffe tufiira ku 65 byetulya embeera gye tuyitamu okutulugunyizibwa abakazi entulugunya gye mututulugunyamu abasajja bonna bali mu Uganda banyigirizibwa bakyala baabwe ng'abakyala balowooza nti be bakatonda omukyala akunyigiriza okuva ku Mande mpaka ku Sande n'omugulira emmere n'omuwa sabbuuni n'okola byonna naye n'otuuka n'akusibira ebweru n'amala okukusibira ebweru n'emmere gy'oguze n'atagikuwa tulabyeko abakyala be tulagula wano nga batadde amayinja ku suwaani n'agateerako omusajja ku mmeeza tibalina kati okutulugunyizibwa okwo tutulugunyizibwa ebintu by'amataka batujjako amataka gaffe tutulugunyizibwa abantu b'ekika kyaffe ne tutulugunyizibwa lubaale waffe ne tutulugunyizibwa amadiini ne musaba morning hour evening hour lunch hour simanyi good night simanyi overnight omuntu n'abeera mu kusaba ng'ate buli kusaba waayo 1/10 naye nga ne gavumenti eyinza kutunira bubbi bwonna buli ku bantu abo ekiweebwayo 1/10 oye mwana w'omuddugavu okunyigirizibwa kwakola ki kwalimu okuweza emyaka 65 obviously abayina kufa kubanga oba okutuse okukwoteekako omukka gw'emmotoka mwoyita kwoteekako butto gwolya kwoteekako fridge munywa ebintu ebinyogoga ate nga mwe mubuguma kwoteekako ennyama gye mwekatankira osanga omusawo w'ekinnansi ng'ali kabuzi n'okujja tikayidde akeekatankira konna kakati abaddugavu ebitutta bingi obutamanya kubanga yendwadde esingira ddala obukulu kanka kanze saasoma nti nasoma naye bassebo ne banyabo nayigirizibwa ndi mumanyi waliwo abantu bempulira nawulira juzi yani nalaba ani wano gwe bawa diguri waliwo gwe bawa diguri wano Makerere Simenyi yakola biki ne bamuwa diguri naye nze neetaaga bannamakerere okumpa PhD nze nazaawo obuwangwa n'ennono mu ggwanga wano ani yali akikoze yes mwali badde mwatuula ddanga Makerere ne mugamba nti oyo katumuwe PhD kubanga kye yakola yakikola naye era mujja kubirowoozaako ku mulambo gwange nga maze nakufa bw'otunuulira ebintu byenkola byonna kale kati mu ggwanga ni gwe tukyalinamu asobola okutuula ku programu eno n'ayogera ku kino n'ayogera ku kino n'ayogera ku kino nga tasomye mu lupapula kati ebintu byaffe bingi bye tutunuulira nga bannayuganda naye nga temusobola kuvaluwinga abantu bammwe tubasaba musooke muvaluwinga abantu bammwe nga temunnavaluwinga bantu b'emitala w'amayanja kubanga naffe tusobola okusitula eggwanga lyaffe ne libaako we libadde naddala abantu okudda ku nnono zaabwe okubakolera amateeka amalungi okubateekerateekera obulungi abantu ne basobola okuba nga badda mu buwangwa bwabwe n'okufuna eddembe wansomesa emabegaawo nti era ne ku kintu ky'omwenge okyo
kirinako enzijanjaba ey'ekinnansi. Nandi kinga bw'aba mukyala ali eyo ng'omwami we taguvaako simanyi abasobola okufuna obuyambi mu kirowooza ne kubaako okukkakkana nga bw'okiyisa addiction okulemerako ng'ali addicted kwegamba ayisibwa bubi bw'atagunywako alwala. Waliwo eddagala lyetuwa omuntu n'emikolo gye tumukolako. Bw'aba ng'atamiira lwa lubaale tulina emikolo gye tumukolako. Bw'aba atamiira lwa ddogo tulina emikolo gye tumukolako. Bw'aba atamiira lwa addicted oba ng'alina ebyamutulugunya obwongo stress tulina enkolako gye tumukolaki etumukolako. Kati mu mitendera egyo gyonna nsaba omuntu oyo bw'oba omuyina mundeetere oba onkubira essimu tugezeeko okuteekako ettaffaali tuyambe eggwanga lyaffe kubanga teeka ssemateeka wa Uganda tumwebaza ekintu eki nti wadde amadiini gonna weegali naye yakkiriza abantu okusinza mu nnono zaabwe oba mu buwangwa bwabwe oba mu madiini gaabwe kasita baba nga tebatulugunyiza mulala. Era ffe lwaki twebaza President Museveni tumwebazaako ekintu kimu nti ffe ng'abajjajja b'abaana ng'ab'obuwangwa n'ennono tusobodde okufuna eddembe okulabika naffe tusobola okutuula ne tuyisaawo ensonga zaffe abantu ne batumanya. Amawanga amalala bw'oyogera ku buwangwa n'ennono bakutta ne bakutemako n'omutwe naye Uganda ly'eggwanga erisinga okubeera n'amateeka amalungi agatagenda mu nkola olw'enguzi. Neebaza Jeno Katumba Wamala omuwulidde Katumba nze Jjumba yeddira nkima ate munnamukono. Jeno Katumba Wamala atukoze bulungi era yawandiise ekitabo kye kigenda kulonchingibwa. Bannayuganda mwenna mbasaba mugule ekitabo kya Jeno Katumba Wamala musobole kubanga ye musajja alina experience ate ye musajja talina zero mu ggwanga Uganda. So kitegedde bulungi nti awo nawo omuntu asobola okufunawo obuyambi. Saba kabona newankubadde nga situtera nnyo okukola program nga tutunuulidde obujjanjabi saba okutegeeza omwaka gunaatera okuggwako na guno tugutambuza owaye tukoze tutya okuva mu bwavu tutandikire wano okutegeeza obudde owaye omwaka gugenderedde tugenda mu meefuga twavudde mu meefuga etuvudde mu meefuga guba gugenze. Omanyi kankubulire Jjajja ekigambo kyogedde kituufu nti without money there is no development. Omuntu yenna nga talina ssente tolina kitundu kyonna kyoyinza kukola. Essente kikulu nange muwulira njogera ndeekaana kuba mmanyi nti emmere gyeri mu sefuliya kuba mmanyi nti emmotoka weeri mu lujja bwe naamala okwogera wano nga ninnya ngenda mu Akurite nsanga Sengakula na Maafumbi. Banayo obwavu kibi omuntu okukuvuma obwavu nti omuntu akuvumya obwavu kyabeera takugambye ki buli muntu yalifunye ensimbi ekintu ekyo ate kizibu nnyo nnyo njagala nnyinnyonnyola obwavu timuyomba baavu bannange omanye ekikulembera abaavu kasunguyire entondo n'ebiringa ebyo. Omwavu tayogerako yagaa nti omwavu kalonde kutiya ziggwawo nadda ku ntegeka ya Mungu. Ate obwavu tyolaba buluma faaza asonga mu bigo teryasasula naye eriyo abagagga bamu bavuga benzi n'abegganduula ezikubiddwa ebiraka ndowooza kaakano munanjulira nti obwavu tewali abuloga bwamu musaayi nnyini bwazaalwa nabwo. Bwebwa bukuluma tugere kwekebeza misaayi kati awo wenjagadde okulaga nti abasajja abaaliwo nga bannabbi oluyimba olwo lwayimbibwa Herman Basudde nti abasajja abaaliwo nga bannabbi bakitegeera nti omuntu akuvumya obwavu kyabeera takugambye ki buli muntu abakimaze nti olinga kino buli kyomanya kivumu ekibi abakikuwadde kakati naye yagamba nti tubutwaleko mbasawo naye abasawo abo be yayogerako yagaa nti ewa dokita kwekolera budget kwegamba kukola kubaza bwongo obwo nkwatewa nonye ku Jjumba ono
nonye kukula nama ngendeko mu nnyumba eno y'essubi tufune essuubi obwavu buno babujjanjaba kiki ekireeta obwavu bye bintu biri ebikwetoolodde obwedda byenzija mmenya bassebo ne banyabo omwaka gugenda nga n'akasaati tokaguze nga n'akamotoka tokaguze nga n'akapikipiki tokaguze omwaka gukoze eki gugenze emmotoka tekyali kya bugagga mu Uganda emmotoka desert emmotoka kompaluzale teeka ntambula nti kanka kalina okuvuga emmotoka okuva e Kampala ajja asinkane Ssaabakabona mu Lubiri kakati oba emmotoka teeka nga mukimanyi bulungi bassebo ne banyabo mujereka gandi gundi avuga amamotoka kwejjalabya teeka kakati amaka tibakyagamba mbu olina okuzimba amaka wadde oli wa bodaboda wadde osiika capati teeka oyina okuzimba ennyumba woonooleka abaana bo okitegedde tebakyakugamba nti ate okugula akataka teeka ye nalaba ekitaka kyo kyewali otunde busunju bakitwala watandise oyogera ku babbi b'ettaka linabo mu kkooti banzibi badde tonnabakomawo wayetanabaawo ne banziba yabajjira mu Lubiri banampuli tebasobola kubba kakati bassebo ne banyabo omuntu yaliguze ku ttaka nti kanka kamuwulira alina ne lyatundako ne lye babbako kati bwolaba gwe babbyeko olwedda abalina kakati omuntu oyina okubaako n'ebintu ng'oyambala bulungi ng'olabika bulungi mu nteekateeka eno yonna gye mulaba tweteekateeka omuntu oteekwa okuba ng'olina kasente bassebo ne banyabo omwaka guweddeko topanikinga don't panic beera mugumu weetuli jangu tutereze omwaka ogujja tugutandike kati era mu kuyingira omwaka tujja kuyingirira wano mu Lubiri mu kirowooza kyovola tuli mu kuddaabiriza ennyumba zino tuli mu kutereeza buli kimu jangu tukukokoole tukusumulule tukutwale wa Kabaka Bulamu tukutwale wa Ssewamala jangu tukuteeketeeke gwalumwa lubaale annuma ali bwati jangu osamire ebintu ebyo mbasaagala kubyogerako kubanga bw'otandika obyogera nga batemamu nga baga tulaya wadde ayita abantu tatusomesa abeera anoonya ssente kubanga n'ababbi ye procedure mwe bayita okuyita abantu ne banyaga abantu naye mukimanyi nti eggwanga erikula bwerityo bwe libeera situgenda kubimalawo wabula ekikulu gwe kumanya kyakkola ki kyakkola n'obeera ng'omanyi nti wano wenkwata wano waliwo omuntu akugamba nze nagenze ku nsawo ndi eno jjajja wamma ogenda ku nsawo bakusaba enkoko wamma bakusaba embuzi muleke nga kumbuza bintu bya kiralu kati oba wandeseewo kati ate ombuuza ate nze nkubulira oli gye bakulagulira nze ndagulirayo abantu bakutabula owamma jjajja Jjumba omusawo bwakutuma ente aba ategeeza ki kati nze nkuddemu nti aba ategeeza ki omwaka oguwedde Ssaabakabona gwali guggwako omanyi tulina enkola y'okaaba mpola ng'osobola okuba nga bigaanye ng'eri abalala byakoze eki byaliseemu waliwo omwaka oguwedde abantu lwe bajja okugabula ebijjulo okwebaza Ssaako n'okwongera okunyweza ebyo bye bafunye n'okugabirirwa ebirala kubanga omwana w'omuddugavu omwana w'omuntu bw'ofuna kino ate oba oyagala kirala butereevu kale weebalira mu mbeera ate nga bweweepimira ku mulala naye obaako ne koolina wanaabaawo okwebaza n'okufumba ebijjulo okwebaza weekuli okuva kati twebaza okuva ku nkoko mbuzi nte biki tufumba ekijjulo okuva ku $5,815 okusinziira omuntu kyakola ki kyayagala tufumba ekijjulo okuva mu mitendera naye njagala okubategeeza nti n'ow'emitwalo 40 naye asobola okutegeka ekijjulo ky'ebibala ekyakabaka ndawula ate n'ofuna ekijjulo ky'abalongo ate n'ofuna n'obeera buki bulungi naawe asobola okugula endiga osobola okugula endiga nitugiteeka ku kyoto ebibadde bikutte ne bikola ki ne bita saaviisi nnyingi mu buli mutendera nga bw'ogukoze eki bw'ogunnyonnyodde bassebo ne banyabo ebijjulo weebiri oba wali ofunye oba tonnakola ki tonnafuna ebijjulo weebiri lwakuba nti bwenzija bwe naabeera ku puroguramu ezo bijjulo kati mujja kubula biri byonna bye mbadde nnyinnyonnyola ate oluusi nti puroguramu eno etwala ssaawa emu sisobola gifikisingamu bintu byonna ne mbikola ki kubanga mbadde maze emyezi 2 nga situnula mu kamera ya TMO
oba ya media choice kati ebintu bingi era byonna mbibuuse naye mwe mumanye nti buli service tugikola ki tugirina ate tukoledde abantu mwe mulowooza America twagendayo tutya kati bwe nga nabadde Sudan na minisita tukoledde abantu batufunyeemu naye abalwadde baffe tubakuuma n'ekyama waliwo yaŋŋamba nanga ekikulu Ssaabakabona oyo tasoboka Jjajja Jjumba kamera ewuwe kamera naye kanga kawali olabeko mulwadde yenna nga wali olabeko mulwadde wange yenna ng'ali mawulire nakati weebali wajjudde naye mwe muyinako omu gwe mulaba okuggyako be mulabye abasereka situteeka mulwadde mu kamera ensonga ezaffe ez'obujjanjabi ziba za kyama ne bwonkubira essimu eyo nga bwe nagikusomedde era eba yakyama situogera ku bintu byonna bye tukolako wabula tekitulemesa kusomesa naye ensonga zaffe ziba za kyama teri mulwadde gwe tuteeka mu kamera wabula bwe tuba mu kamera tukolera mu lubiri musobole okumanya ekifo wekifaanana nti bwe mba ntambudde mu kifo kiri waliwo ennyumba ez'essubi zifaanana bwe zitate waliwo ennyumba eya Ssewamala eya Kabaka Bulamu era mu nnyumba eyo mw'otuula n'ebintu ebirala bingi ate waliwo atasobola kutuuka wano nange nsobola okutambula nenzija nenkuwa service nga bwe nkubuulidde nti ŋŋenda eno gwe kasita otegeka no nga nti Jjajja janguuka eka nsobola okutambula ne bw'oba oli Masaka ne bw'oba oli mu Kampala osobola okukola appointment nange nogaa sijja kujja naye ndi wa bbeeyimu ekyo ekituufu ati bw'otabagamba bakusumbuwa n'agamba ate Jjajja kati mbadde ninamu ebiri naye ndi wano ku bodaboda yange wano mu Lufula jangu nsange wano kakati n'olaba nga tojja kukola ki naye omuntu eyeeteeseteese obulungi era omukisa gutwalibwa oyo eyeeteeseteese obulungi basabo ne tegedde bulungi webale nnyo Ssaabakabona nateera okyogedde lunye nti munnakika munno generaali Katumba Wamala yayogedde mu kitabo kye tutannamanya birimu naye tujja bimanya omutwe omukulu ogw'ekitabo ekyo kiyitibwa endurance kwe kuvumirira okukola ekintu ate okivaako okusobola okukifunamu n'ateekako akugambo obutono wansi tekiriya short success kugamba bw'oba otagetinze bw'atyo manyi bannamagye naye ebigambo otunuze eno kugamba ekyo bw'oba ovumirira ekyo kiri kiriya nti kyogezaako kuba okutagitinga ojja kikwasa so tweyanze nnyo Jenerali Katumba Wamala ate era mu bukulembeze bwo neyanziza okubanga n'ebyo nabyo bigoberera manye ekitabo endurance nze nkimanyi ekitabo kya Jenerali Katumba Wamala omanyi ayise mu bintu bingi banyinya aboyogera kino nakiri naye ate munnankima munno bajjajja baffe ate mutukoze bulungi ndowoozaamu nti nno oli kuza birthday sukka kweno oli tuwaayo ekitabo ku bulamu tulinde emyaka 5 kati kye nakoze kye bayita documentary ey'emyaka gyange from one day ku lunaku lumu kozi gwe bakazaala bamuyitani newborn okuva ku newborn paka kwa myaka 45 nakozeyo ka documentary kasaawa emu bweti ka documentary ako ngenda kanjuluza ku mazaalibwa gange biki byempiseemu endurance kizempiseemu basebo kakati documentary eyo maaso mu mwaka oguddako gw'anamu 6 nja kuba nfulumya ekitabo kya Ssaabakabona Jjumba lubo aligaweesa ebyo byempisemu byenze ndaba n'omwana w'omuddugavu yali badde watya ate si kyekyo kyokka nawandiikadde ekitabo kye bayita ekitabo ky'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono kye bayita Muzaawula n'ebitabo bingi ngenze mpandiika naye kati ngenda kukolayo ekitabo ky'obulamu bwange mu mwaka ogwo nsaba Katonda namugereka ampangaaze nyongere okulaga ate sikomye ku ekyo kanga kantandise okutusaawo music okuyimba omanye okuyimba nakyo kitone kyange nti eggwanga South Africa lyali liremedde mbuwambe nga balitutte naye balaka eddubbe bacakacaka bakozesa music okununula ensi yaabwe nange neteeseteese mu music bulungi
okununula ensi yaffe era nja kujja okusaba okulula ekijja mu kibuga awo nga ndookinga ennyimba zange album 3 namba naye nga zonna zakununula mwana wa muddugavu nyimbye ku buwangwa bwange yewaawo sebo wetugenda okumaliriza olwaleero kati ngenze mbakuŋŋaanya nga mbasitaadinga abantu b'ekika kyammwe muli bantu ba buyinza ate mwagaliza kumbe ne Hamisi Kiggundu munnamu si munnaffe muzzukulu wa Mugema kati oyogedde ekitabo kya Jeno Katumba nezijukira nti eriyo ekitabo ekiyitibwa Success and Failure based on reason or something Hamisi Kiggundu mwe yawandiikira engeri gy'ofunamu obugagga kati abagwa lwaki bagwa n'abayitamu lwaki bakola ki bayitamu nga abeesinga ku experience ye n'enkola y'emitwe yewaawo era ndowooza ne musajja wange ennyo taamala mirundi muli basajja bawandiisi taata wange taamala mirundi buli mwaka ate buli mwaka asobola okuwandikamu n'ebitabo 2 awandiika ebitabo bye yayiri Senkaggale owa mirundi media consultant efulumya magazine eyitibwa Yellow Times ndowooza ya mulundi gumu buli mwezi nsonga zaalabye mu ggwanga muno kale tubasiimye nnyo naawe sekita yo gikutte bulungi era naawe n'ogirambika kangubuulire Bishop Jjumba Masaka wankima Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono wankima Hamisi Kiggundu wankima omukulu Tamale mirundi wankima Jjajjaffe Jeno Katumba Wamala wankima Jeno Katumba Wamala ye yaleeta omuti oguva Essese empaja eyo gye bayita Luwaga eyimirizaawo amasiro g'e Kasubi ye yagireeta nga tegudde ku ttaka era musajja wa nnono oli tayimira naga wa nnono ennono agimanyi bulungi ataweereza bulungi obwakabaka bwe kubanga ffe tuli baweereza babbaffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda era tuli bajjajja ba Buganda ffe tuteekako Ssaabasajja Kabaka ekifundikwa kale mu nkima titusaaga Jjajjaffe Mugema gyali e Kasubi Jjajjaffe Jjumba ebunjakko tulina amasiga gali 9 buli omu alina essiga lyavaamu naye nze nva mu ssiga lya Jjumba ebunjakko tweddira nkima erinnya mirundi linnya lyaffe lyabankima abantu bangi tebalimanyi naye mirundi linnya kkulu nnyo mu lujja lwaffe mu kika kyaffe ekyabenkima weewaawo bwe tutyo nno bwe tutambudde tukubiriza abantu mwenna okwekozesa service nakusaako n'okudda ku buwangwa mwenenno mu mitambulo gya Ssaabakabona Jjumba lwo aligaweesa yatuuka mu masaza agaawera 9 era be yalabako bwesuneko kubanga okumulaba abamu bakola n'appointment kaakati no tusaba nti abali mu nsi endala era atambula ajja kujja mu Canada Dubai ajja kujja appointment ezo asobole okusakira obuwangwa n'ennono twebaza nnyo abakola ebivvulu mu mbugo ennaku zino ne mugenda ne mu kitundu ekyo ne musaasaanya enjiri y'omwana w'omuddugavu kubanga tugenze okulaba amakanisa agamu ng'ebisiya gamwe gajja ssente kakati ne tulubwebuuza ate omukazi n'omwami bo bakikula ki wansomesa edda nasooka okukola programu zino Katonda yatonda ebintu 2 yatondayo kimu nga kifaanagana yatonda ekisajja n'ekikazi olubeerera kaakati ne kinsanyula nti n'abakulembeze nabo baakiraba wano kuva ku lugendo mu ddiini ezo eziri eyo ezipromoting eyo eddiini ekyasinza okukwata akati mu ezo era naye erabibwanga eyava ku lugendo protesting kuwakanya ekintu ekiri mu order muno kyo bakola ki bakiwakanya tujja kutambula nabyo tubeebazizza kati mukozese ennamba z'amasimu twebaza nnyo abannono TV twebaza nnyo ebyobuwangwa n'ennono social media TikTok ate era wamu netwebaza ffenna wano ku Media Choice Television nange Saalongo Kapita n'abantu bonna betukolagana tweyanziza nnyo tweyanzege weraba emirembe ku nsi bw'otajja wasuubira maziga na nnaku ate giyigibwa buyigibwa togamba gikusangaawo okwebulirako okulema mpaawo gw'olisuubira ommenya kikoyeza ddala kubuulirira omugambi bwanyiiga